eyawangula Kalabaawo mmwe balituuka ku buwanguzi eyatuuka ku fayino ya Kalabaawo eyawangudde Golden Glove mmwe balekwata mupiira balamuzira bo bakola biki bamanyi eyawangudde Golden Boot mmwe balekuba magoro sino nenjo onagitwala era kitwala abatuuka ku fayino ya FA nga womanyi ku mukolo tekubulako musiiwuufu omu yasooka ne yeeyita enjovu anywedde bbiya w'abasajja beesuubiza okusala ente naye mpaawo kyagenda kuwangula abantu basaza ebisolo byabwe abalina obubizi babulidde ab'ente sebo omukulu enjovu eyasookawo eri duplicate tubadde tukusaba ojje owe enjovu entuufu kyeyina okutwala nene abenjovu nno mwakolamu bubi nno kale jaswa si kirungi kuyeeya muntu ali mu mbeera mbi naye mwakolamu bubi ate tuba tukyali awo neyakopera ekyenjovu wano mu Uganda naye kiyaguddeko so kakati buli kisolo we kitandika okukola ebitali bya bulijjo enjovu n'erinnya ku ttabi n'etula n'esowola n'etandika okubaako ebyokulya byerya n'etandika okubaako okuwuliriza music kasa olaba ebintu ebitali bya bulijjo era n'abavira kye baaguddeko baatandika mpola yenjovu eyaabwe ne babaako ekyokulya kye bagirwa bagenza okutuuka okuteeba obuteebi ggoolo z'abalimi baagikubye bukubi kale byebyo nno mugamba mutya naye mbabuuzaako kansulenti buli bulungi amakya gonna olwaleero telefayina kwoli kwosinzidde munnange okubanga ate otulaba tuli paadi bayi bannaffe aba Buganda kumbukya ekyo nno kyakunywa kirungi kyenkubiriza okubeera nga ate weefunira buli kaseera obanga ofunyemu akadde okuwummulamu kaawo ne bakyalibo olina omukolo gy'ogenda okubanga ate ogenda oba oyagala just kumalako ka holiday ko osobola okufunya cupa ya Buganda kumbukya ate nobanga omala ku holiday ko bulungi tulina brands bbiri tulina ya coffee aka coffee ka nusu 1200 ebirungo byonna eby'emmwanyi eyaffe nakabala mu ojjo bisanga gwe buli mugaso gwe bali bakugambyeko ogw'emmwanyi buli onanywa ka Buganda kumbukya kujja kuba ogusangayo then tulina n'eri endala eyembidde eyo yonno ya nusu 1000 gwe nywa bunywi ate ojja kubanga ate ombuulira tesakata ne basakata kale myaka 18 n'okwamuka group bokka be balina okubanga ate baginywa ate n'akawungeeza ako ngomaze emirimu wenyumira ddala okuginywa nga tolina kigenda kubanga kikola kikutawaanya kale Buganda kumbukya bwatyo bwakola tabula property services batunda ttaka ojja kubasanga ennaasana ku stage eyo ku masito wagenda yo wefuna property enteeketeeka obulungi ezirimu amakubo amasanyalaze n'amazzi tulanye okukibagamba wano nti munnange ploti ddembero lya buntu ddembero lya kya bulijjo ky'olina okubanga okola tekiri option buli omu osaanidde okubanga ate okikola kale agenda wefuna ettaka etteeketeeka obulungi omuli amakubo amasanyalaze n'amazzi ogenda basangawa genda ennaasana ku stage eyo ku masitowa nawulidde abattabula mwakubye abaterefayina era mwawonye temuli basambi ba mupiira bamala nga siriiwo mutukuba mutya abapunta babakuba batya bobu omupunta bana abasisi ba kebo nti sikakati eyo eyeweze era mwawonye saabaddeko nedda oba tuguddemu ogwattabula tugenda gudda tulaba abantu betalina kukkiriza kati nga tumatusaba omupiira ne Buganda kumbukya nga naye tukuba oba tetujja kukkiriza nga batukwata situbakuba emiggo netugolo netuziyingiza lwampaka but anyway ekyo tukikola tutambula mu bitundu ebyenjawulo nga twogera zanya ne clients baffe naye nga tabula mbadde nkyagamba basangibwa nasa na stage eyo ku masitwa tuka masitwa tune kyemmanga awo olwa katale kali mukala myufu waggulu ogenda okusanga banaffe batabula property services ate wefunire proti ekyo berenga okiggala kale banaffe ba Fabulous Freeman Hypermarket basangibwa ku Namirembe Road omuzadde ngoza abaana ku masomero wetaaga ekifo kimu wogenda okugenda okole shopping yonna bannaye no babba abaana mu bintu ebyekisiru
oli nabba omwana ng'oyinza okulowooza ye tabeerangako mwana abaana bababbako school fees abaana bababbira mu shopping oli akasente kekembirigo ate ne bakabbako omwana kakati bw'ogenda mu Fabulous Freeman hypermarket buli kimu kiwetaaga ojja kifunaawo omwana bw'ava mu supermarket osobola n'omutwalako wali ku lunch n'alyako bulungi bw'amala okulyako obulungi n'alinnya taxi n'ayolekera awe nalinnyiranga ezaatwalanga enkoowe ndakiika nga ane taxi y'okusomera eyangu oba lwaki taxi y'okusomera eyanguwa oba oyagala ati bakuvugedde essaawa zo nga 2 mu ddakiika 3 bw'oba ogenda ku ssomero olumu jjaamu n'agaana okulabika ogamba lwaki jjaamu alo ebyo nno naye tuli eno kakati ensi tukolako emikolo namwe mugende musome buli omu alina olunaku naye nga mbagaliza birungi bireera abaana bagenda okusoma kale tutandikirewo nno tutandikirewa Anko Mayinja